Tetujjako kigere ku kubanja abantu baffe. Bannayuganda musitule pressure tugiteke ku parliament yonna wamu. Naddala ku babaka ba NRM. Mbegayiridde tuyambeko ababaka baffe baleme kuzitoyererwa kintu kino. Abantu ba NRM temuddamu kutula nabo ku ntebe mu makyaki mumuleka atuule ku ntebe yeka oba ku lunyiriri batera batuuza mu maaso mwena temutuulawo. Temutuulawo. Bw'atuula ku ntebe buno obufoomu mumulekeeko. Ensonga za kubanja bannayuganda bannaffe abazze batubulako. Bannayuganda bamaze ebbanga nga balajjana nti lwaki tuwambibwa, lwaki tubuzibwawo mu nsi eyaffe. Bannayuganda bannaffe bazza gwaki? Lwaki mukwata abaana ne mubasiba awatali musango nga baagala okumanya ensonga lwaki ekiwamba abantu kisusse mu ggwanga Uganda? Gwawamba abantu obuyinza obujjawa. Ssemateeka yakyogera ddi nti omuntu ayinza okuwambibwa n'abuzibwawe watali nsonga. Beebuuza nti mwabawamba bannayuganda mweyita ki? Ye muli bannayuganda okubeera nga muwamba bannayuganda bannaffe? Kyewuunyisa nno nti omuntu ava gy'avudde nga mugwira mu ggwanga Uganda. Bannayuganda bwe bakuyamba ne bakusenza kyokka ate n'afuukira bannayuganda ekizibu. Bannayuganda bawambibwa nga omuntu abawamba alina obuyinza obwo si munnayuganda, wabula olw'okuba bannayuganda bamwazikamu ku buyinza kyova olaba nga abukozesa nga bw'alowooza. Ye alowooza nti kati ye nannyini nsi. Olaba asala n'ensalo n'ayagala afuge n'emitala w'amayanja gy'atafugira kubanga bannayuganda baba be bakulonda bakulembera. Naye ate asalawo nti n'ensi ezituliraanye ayagala abeere nga yazikulembera oyo gw'olaba yeeyita Kamalabyonna. Bwe yeewulira muli eryanyi yeewulira nga Katonda. Yeewulira nti yekka yalimu obusobozi obusobola okulembera amawanga gonna agatuliraanye. Kati nno bannayuganda batabuse bakyusizzamu mu nkola. Bagenda kutandika okuboola buli kiramu. Bagenda kutandika okuboola buli muntu eyeekuusaako ku famire eyo. Bagenda kuboola buli muntu alina akakwate ku NRA, anti NRA kali kabinja akabayeekera abawamba obuyinza bw'eggwanga Uganda. Kati ke kafutubbadde ku bannayuganda. Bannayuganda bateesezza naffe tubaboole. Bagamba nti mujjanga kujja ku mikolo. Babayita omanyi baagala nnyo okwetuuza mu bifo eby'omu maaso bajja ku mikolo ng'abagenyi abakulu. Bagamba mujja kujja ku mikolo tusituukeko tugibaziririre. Mujja kujja mu makanisa gye tusabira kubanga baagala nnyo okweraga nti weebali b'amaanyi. Mujja kujja mu kkanisa tusituke ekkanisa tugibalekere ne pasita w'ekkanisa eyo mulyoke mukitegere nti abantu bakooye. Okubeera nti oliwo NRM tekitegeeza nti gwe toli munnayuganda. Ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda tekitegeeza nti gwe tebikukwatako ssebo oba nnyabo. Okulaba nga bannayuganda banno bawambibwa oba olina okugatta eddoboozi ly'okulya bannayuganda kubanga ebyo si bya bufuzi, kuli kutaasa bulamu bwa munnayuganda munno. Kubanga olwaleero kiri ku NUP gwe baawamba owa NRM osirise olaba tebikukwatako. Enkya bagenda kujja bawamba owuwo olyoka oveeyo tandika otuwoowoolera bannayuganda munnyambe tusituke tulwanirire omwana wange. Bannayuganda basazirewo ekintu kimu, bagenda kubaziririra emikolo, bagenda kubaziririra amakanisa, bagenda kutandika okubaboola nga ne bwe mubakunga okubaako ekintu kibeekuŋŋaaniramu okukolera awamu nga tebakiteekamu ngalo zaabwe kubanga bakimanyi nti muli bannanfuusi, muli after money. Kubanga mwami Museveni abawayo akasente kabawadde ne musirikira ddala nga batamanyi bigenda mu maaso ku ggwanga Uganda. Mulaba nti ekiwamba abantu kisaanidde okubeerawo bannayuganda bawambibwe. N'olwekyo bannayuganda ako ke kabadi ke bateesezza. Mujja kubeera ku mikolo, mujja kiwulira nga mugisigaddeko mwekka mwekka. Bw'ayitibwa ku mukolo bw'ajjanga ebidongo mubijjako nga muvaawo. Twagala bantu baffe. Bulijjo balina ebintu bye beetuuma abantu bange baŋŋamba. Esente y'omuwi w'omusolo ng'omuwi w'omusolo mumuwambye mumumazeewo. Abawi b'omusolo ffe tugamba muwambye abawi b'omusolo. Abaana tebalina batata tebalina bamama mbu banaye tuteeseza abantu bannange mujje tuteeseza abantu no.
bane temuddamu kukyaza mubaka yenno oba minisita yenno wa NRM ku mukolo. Emikolo gyonna mugiwe Kayemba Solo. Kayemba Solo mumufuule biza ajje ku mukolo neno. Emikolo mugiwe abantu ba opposition bajje batambuze enjiri. Njagala kubeebaza mwebale kubanga era mukyayimiridde. Ebikamo bingi mmanyi mulimu n'emiguwa egibali mu bulago ngimanyi, naye ebbanga lye munaamalanga mwogera ekyo tuli mabega wammwe. Isolate them mubaleke bafuuke ekivume. Bakazi baabwe temutuula nabo. Pasita mumuleke mu church n'omuntu w'NRM basigalemu babiri. Why? Tebategedde mulimu gwabwe. In fact ono omusawo yagambye Museveni bajjajja kye bava batwala amaaso 3 kuba gavumenti etambulira ku masiga 3. Amaaso 3 gaali gakiikirira gavumenti ya Museveni ebintu kwegenda okuyimirira. Okumu bwe yafa Tumwine n'afa. Gavumenti nesigala ku liiso limu ate eddwadde. Amasiga 3 agatambuzibwako gavumenti. Paramenti nkulu. Paramenti ly'essiga ericekinga amasiga gonna. Paramenti ly'essiga lyokka eryeteeseza omusaala gwe linaafuna ne bawulira ne bagamba kati ffe okukola emirimu emirungi tugenda funa 7. Ate omulamuzi ye tumuwe 5. Bo constitution ebakkiriza. Balina n'obuyinza South Africa bajjamu president obwesigwa. Ne Uganda Kate Lucyamuzi yakireeta n'agamba no tumuggyemu obwesigwa aveeko. Tutaase parliament nga tennaggwerayo ekitiibwa kyayo. Yes baakirinyirira. Naye tukyasobola okikubako enfuufu. Ne tukitwala ku kyalaani. Ne tukikuba ekiraka parliament ne musituke tulwanirire ekitiibwa kya parliament. Tukoye obusirusiru wano. Twagala abaana baffe abaabula bwe baba tebannaba kuleetebwa. Bwe tuba tetunnaba kubalaba. In fact Museveni bagezezaako okuteesa okulaba bannyonnyole abantu baleete omulambo gwa Kibalama babagambe nti Kibalama yafiira mu kkomera nga tetulina kyakkola. Kayihura n'amugamba twagaanye kwogeza n'oleeta amagumba ge owedde. Nga Museveni agamba oba tuyiwa amagye tubawa amagumba gaabwe tubawe omulambo gwabwe. Kayihura n'amugamba gwe togeza n'okikola kibeeraawo tubeeraawo tetumanyi gye kinaggwera naye tobawa kizibiti. Kayihura yamuganye. Wulira bannayuganda muddeemu amaanyi mugumu omwoyo. Ffe tulina okwezimbira eggwanga lye twetaaga. Ffe tulina okusituka tweteekereteekere eggwanga nga bwe tulyagala. Tetwagala kutuwamba tusituke tutwale obuyinza. Ebbanga lye tunaamala nga tetulina buyinza bajja tuwamba. Tetwagala bantu kufa kyeyonoonere. Ffe tulina okukwata eggwanga tukwate obuyinza. Ekyo tukikomye. Tetwagala kuyita mu nguudo zirimu binnya. Omwana yagambye kati e Uganda tebakyagwa mulaavu. Edda bagamba nga bannaye maama omanyi nagwa mulaavu no. Kati bagwa mu binnya. Bagwa mu bisiriko pipiki ne yeefula n'emukuba eri. Laavu baazivaako kati bagwa mu binnya. Temwagala kugwa mu binnya. Ffe nnyini twekwatira eggwanga tuzimbe enguudo ze twagala. Abapoliisi mwagala osula obulungi muzze ekitiibwa kyammwe mukwate obuyinza mubweddize muzimbe ennyumba ze mwetaaga.
abalina obuyinza bakola dda bye baagala ne babimaliriza era balina ennyumba ze beetaaga abaana baabwe basomera gye beetaaga bakazi baabwe bakola byonna bye beetaaga basula mu bifo bye beetaaga balina rent ennyumba za renti biki nga bwe bazeetaaga kati bamala kukwata buyinza ne bakola ku nsonga zaabwe mmwe ebibaluma bo tebibaluma kuba emmotoka zaabwe enguudo ennungi ziri mu mmotoka zaabwe ayita mu binnya mu sipiidi 2 kubanga emmotoka zaabwe teziwulira binnya ennaku ezo omusumba kye yayogedde ani gwe mwansindikidde yagambye mbu simanyi mu myaka 10 Kiganda mbu mukazi we lwe yali agenda okuzaala oyo omukazi w'oyo omuzimbabwe naye naye Kiganda watujooga ffe tuwa ebimu eby'ekkumi wabula mu Uganda tetulinamu mukazi gw'osobola kuwasa naye ffe tulina kuwa bimu bya 10 ogende owasa Zimbabwe niba nsumba kyogambe foti tewaliyo mukazi oleko tuleetera omusaayi omuzimbabwe mbu mukazi we lwamutwala okuzaala ku Kampala Nakasero hospital ne bamugamba teeka wano $2,000,000 mbu naawunga simanyi emmotoka yagyerabirawa mbu lwe yalinnya ku booda yagenda okudda engulu ng'ali ku booda agenda n'abuuza nakyogera mu kyaki kwolwo lwe yalinnya ku booda talinnyangako booda Uganda yonna teriimu mukazi gw'osobola kuwasa naye erimu abakazi abawa ebimu eby'ekkumi naye ban'Ekiganda ojooga gusajja ggwe ati n'ennyindo naye bannange bwetuyana naye ate ekufukirira nabwe neeteredde munsi wewo wamma byonna bye twagala okukola tewali agenda bitukolera ffe tulina obyekolera bwe munaalinda babitukolere bwe twalinda babitukolere bibyo bye batukoledde Uganda bagimazeemu obulamu Uganda bagikulubudde Uganda bagitaagudde kuba tebagivunaanyizibwako abaana ba Museveni tekuliko munnayuganda n'abazzukulu be tekuliko munnayuganda abaana be bonna yabazaalira bweru wa Uganda ne bw'oyagala obakwatirwa ekisa obateeke mu Uganda tulina kutandikira omusaayi si gwa Uganda naye n'okubazaalira obuzaalizi nti waakiri babeere mu Uganda bannayuganda nze nazaalibwa Masaka mu ddwaliro genda yoonoonye genda onoonye ekyaliyo mu fayiro genda mu fayiro za Masaka 1981 ennaku z'omwezi 19 Desemba genda onoonye fayiro eyo bw'otansanga munve ku internet kati gwe ne bw'oyagala okunziza e Rwanda kale nga wandyagadde okirowoozaako omanyi muwaayiriza mutokomoka omugambo musobola okumpita omunyarwanda fine naye ate nazaalibwawa awo tusobola okugenda mu kooti n'ondiyirira genda e Masaka awo bw'onkwata obubi omaliriza ondiyiridde kati aba Museveni tubatandikirewa jjajjaabwe teyazaalibwa Uganda bajjajja bombi kitaabwe teyazaalibwa Uganda abaana tebazaalibwa Uganda kati mbu baagala kukyusa constitution NTV mwambulokinze sikyalaba mawulire gammwe NTV mwambulokinze sikyalaba mawulire gammwe naye mulimba guno NTV bambulokinze sikyalaba mawulire mulekerawo okulimba abantu
Mwambulokinze NTV sikyalaba biwulire byammwe. Obulimba bwa Museveni buyitaawo nze mbamanyi naye era ngalaba. Omuntu wenna bw'olaba amawulire asheyalinga engasanga ewuwo. Mmaze ennaku ziwera siraba mu mawulire nze ku NTV kwennyini sikyalabirako mawulire. Muddangamu. Muddangamu. Naye bwe ngenda ku bantu abalala ngasangayo. Naye mulowooza mutusobola. Bannayuganda wano muddeemu amaanyi mugume omwoyo. Ekyo kye muwulira munda mu mmwe temukituwulira, waliwo ekintu ekibalimu. Mufube okulaba nga mukikuza kikule, kibakwate kibatwale. Waliwo we tulaga nsiiba mbagamba ate mwaka guno nabagamba waliyo okulonda 2024 munsiba mu box wange naye kakati pastor watugamba waliwo olunaku ziweddeyo ennaku za 2023 ziweddeyo wakiri nga 3 mu ekiro mweno musaaga mwe musaaga mukyasaaga naye nze sisaaga omwaka guno musituke tulwane tewuli agenda Luwirayiti yakyogedde bulungi naye alina ebizibu bye byalwanirira. Mujja gamba weebale simanyi weebale okutulwanirira. Luwirayiti agenda akwata ekintu kino agende yeefumbe naye bannange sipesiyoza sipesiyoza wanyamba agakatonda mu ggulu senga tewanyamba sipesiyoza yalangidde abantu abeefumba. Yagambye ffe we twaweerereza ate ng'omuntu olina obudde obwefumba olina okukolera eggwanga. Naye kati abantu bali mu kwefumba ebinnya biri mu nguudo. Paalamenti terina makulu. Omulimu gwa paalamenti omukulu ogusookera ddala ku making sure nti bannayuganda bali mu mbeera ennungi. Kuba enteekateeka z'eggwanga zonna zisibukaawo. Amateeka galinnyiddwa bakastodiyani b'amateeka bagamba togenda Rwanda kusamba mupiira. Ebyo afande Katongole nange yabintiisatiisa n'atuuka ekiseera nga takyabintiisatiisa. Yatugambira nga temugenda samba mupiira mama ne tugenda ne tulima naye muganda wange awo nga nvubuse bwe nti nkyusiza eddoboozi bwe mba ngenda ku mupiira nkimanyi mu nnyumba alinamu emmundu. Wirova wava kusamba mupiira. Walimye nabadde nkooye nalimye ku makya. Muganda wange nakugwako nakutagula enkya noddayo naye wire genda ozimbe alina we yatuuka nga takyatiisatiisa na mipiira otiisatiisa otya mpuuga n'omupiira. Njagala mumbuulire paalamenti muze musamba emipiira ne muleeta ki? Emipiira gyammwe gye musamba gyongera ki ku ggwanga? Obubbi obubajjudde gyongera ki ku muntu wa wansi? Gyongera ki ku paalamenti? Mutubuulire oluguudo lwe mwalima mu ssente ze mwawangula nga muwangudde ate abasamba ennyo emipiira. Bitugasa ki? Ebyo byammwe. Twagala abantu baffe abaabula sigenda kuva ku mulamwa. Abasiraamu nabaggyeko engalo nababuulidde ebyammwe. Museveni baagala basuuzaayo poloti emu mu kibuga oba bbiri. Mulinnya ly'okukkaanya babatwaleko Nakasero oba William. Kati mwe mukole bwe muti mugende mu maaso n'okusala nga bwe mubadde musala nomale. Mukole ebyammwe nga bwe mubadde.
kale mulinde guleda zijje zimenye tulabe teriyo muntu ayinza kumenya waawo ebintu ebyesembabule nga mwakayanira ttaka lyesembabule bituuka bitya mu Kampala bijja bitya mu Kampala basa mu kuteesa bali mu kubabba mwenna bajjeeko engalo sigendera mu diversion zammwe ebyo ebyekisiru byammwe mugende mu maaso n'okusaala tulabe omuntu akwata guleda oba akera ku makya naggalawo gate nagamba abasiraamu olwaliro omuggaddwawo temugenda kuddamu kusaalira wano awo nja kukomawo mbagulira ekiddako muwulire ffe tulina okuzimba eggwanga lye twagala tewali agenda ddi tuzimbira ffe tulina okuyita okuzimba enguudo ze twagala okuyitamu kubanga Boba Museveni asobola okusalawo n'atambulira mu bbanga wokka ate nga abajjako emisolo ani Kayihura yavanga enaggulu mu helikopita n'agenda emuyenga n'ali emmere lanchi oba n'agenda ekenshagama n'agenda alya lanchi n'alinnya n'akomawo emuye egwa enaggulu mu helikopita ya poliisi buli lunaku mwagala eggwanga lyammwe mutwale leadership y'eggwanga lyammwe be in charge of your country Katonda kyagenda obayambako alina kyagenda okuyamba naye mwina kye mugenda okukola Uganda ye Sayuni yaffe weebale nnyo Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tuli wano mu maaso go tuzze okusoma n'okuyiga okuva gy'oli omugenyi omukulu janguke osomesa oyigize batabani bo ne bawala bo mu linnya lya Yesu leka ekigambo kyo kibe kiramu kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo ganya ekigambo kino okuzimba n'okuzimbulula okumenya okutaagula n'okunyiga mu linnya lya Yesu kyokye kuba muliro ate kibumbe in Jesus' name amen. Uganda ye Sayuni yaffe kansooke mu we twasomye eggulu Isaya sura 3 olunyo lw'16 paka ku lw'18 naye njagala okusimba nnyo essira ku okay tugende maaso Yeremiya 3 olunyo lw'16 abo bonna abaakulya kye baliva baliibwa n'abalabe bo bonna buli omu ku bo baligenda okusibibwa n'abo abaakunyaga baliba munyago n'abo bonna abaakuyiga mamebeni yakubiyemba okusibibwa Bayibuli egambye olunaku lugenda kukya nga abaali bakulya abaalya Uganda nga kati be baliibwa twogera ku Sayuni Sayuni yaffe Uganda ye part of Africa Uganda waliwo abantu abajja ne bagirya yazindibwa abantu ne bajja ne bagirya ne balya busoga ne bagimalawo industries zonna ezaaliwo ne bazitwala zonna ne bazijjuza ewaabwe bakute ssente za Uganda ne bagenda ne bazimba Rwanda nga bali ku nsi yaffe bagirya bw'ati bw'ayogera Mukama olunaku lugenda kukya ng'eyalyalya kati nga gwe balya era n'eyali akusiba kati nga yali mu kkomera eyali akuwaŋŋangusa bino ebintu bw'owulira tubisoma oba nga tubyogera nga Bayibuli ebisoma nga tubisoma mu Bayibuli obiwulira ng'ebyokusaaga olwaleero waliwo abantu abaali mu gavumenti y'Obote nga tebagana kwogera nti bebbo
abaana baabwe tebayinza kwetuuma mannya ga bakitaabwe abali mu gavumenti ya Amini nga tebaagala kwogera nti bebbo bawaŋŋanguka ne basalawo ne babeera ne beetuuma bannakenya boogera oluswayiri lwa Kenya naye nga si bannakenya bannayuganda bawaŋŋanguka bagenda eyo tebayagala nakudda waka tebasobola nakudda waliwo abaakyusa ebitundu omwo mu Uganda nga yali ali Gomba n'awaŋŋanguka n'agenda e Busoga kati ng'ali eyo yafuukira ddala Musoga tayinza nakuddayo wali e Buddu gye yali abeera mu mirembe gy'Amini obudde bugenda kukya nammwe mukirabeko mu generation yammwe mu lifetime yaffe ng'abaali balya kati nga be balya abaali bawamba nga kati nabo batyo bawamba nga be baweza free my son free our sons free our what mwebaze Katonda kula kuba ffe tusobola obutabibakola netugamba embwa zino zigende mu gere wamwe Rwanda ne tubeesonyiwa ne tutaddeyo bawa chance kuyingira Uganda Bayibuli egambye olunaku lugenda kukya ulira ndibagabula okuba omuyiggo Lwe-17 kubanga duli baatuyigga abaana bali mu Uganda babayigga beekweka bwekwesi bwe bati batambula bwe bati buli ssawa babayigga ffe muyiggo gwammwe ffe munyago gwammwe olunaku lugenda kukya ng'eyali hanta nga kati ye hanti n'ebinjogera bye ng'eyali ayigga kati nga gwe bayigga ng'eyali omusibe kati yalina ebisumuluzo by'ekkomera nga Frank Bayine ne byabashaija ne Museveni balooya baabwe baleeta ebipapula Oweekitiibwa Omulamuzi essaawa ziyiseemu ku ssaawa eziragiddwa Oweekitiibwa Omulamuzi lwaki era olunga bannamawulire bagamba era bwe tugenza okubuuza omwogezi w'ekitongole atugulire lwaki tebabaleeta mu kkooti era mutabani wa Katongole asiimwewire bw'ati bw'atugambye twali tugenda baleeta naye emmotoka zaweddemu amafuta omanyi ebbeeyi y'amafuta ebadde tennabakutereera kati ate twagenze okukola requisition ne bouncing katwagenze okugenda mu procurement ate nga batubanja ssente nnyingi kati awo naye ate katuyingira nnaku nkulu so bwe tuva mu nnaku enkulu tugenda kuddamu kakati balina okugenda bakole PW basobole okuba nga bakola production warrants so tusobole okuba nga tubakomyawo mu kooti naye kasita tugoberera amateeka gavumenti egoberera amateeka baddeyo bagende mu kooti basabe empapula bagire babaleete mu kooti naye amafuta gaabuze aga agasajja gakwata bbaasi y'abasibe nebula between Masaka and what bwe wati awo mukatundu bwe kati bbaasi nebula Lwera bamudatula yango abagundi ne batugamba abaki abalukaya nedda Lwera sibba mudatula yango kuba ne wano teyatuuse kofa tukomawo okugigoberera bbaasi paka ku kooti nga bbaasi tetugiraba tubuuza abagundi abakulu b'ekitongole kale ffe twabatadde mu kooti twagala kuwandiikira kooti etubuulire bwe yamaze obbata yabataddewa olunaku lugenda kukya olunaku luke nga Museveni yeemulugunya lwaki amisinze entuula za kooti 3 nga tebamuleeta mu kooti ng'awulira obulamu bwe buli mu kooti naye wulira olunyiriri olw'17 nga ndikukomezaawo obulamu era ndikuwonya ebiwundu byo bw'ayogera ndikukomezaawo obulamu era ndikuwonya ebiwundu byo bw'ayogera Mukama ndikukomezaawo obulamu kitegeeza Uganda terina bulamu
Part of Africa teina bulamu. Ate nenkuwonya n'ebiwundu. Tubadde tusoma ebiwundu eby'omunda n'ebyokungulu. Naye ate n'obulamu bwennyini tebuliimu. Wali olwazizaako omulwadde n'abeera ku oxygen. N'obeera ku kakisa k'okulaba ekigundi nga kisirinda nga kitokota patapatapata n'ogamba bannange waali. Bw'aguladiweetinga n'aggyibwa ku kaseke ako n'aggyibwako n'asigala nga mulamu n'ogamba bannaye ali bulungi agenda atereera kuba kakati olwaliro lwonna tebamutaddeeko ku gundi ku oxygen waali naye akyaliira mu kapiira naye nga teyeeraliikiriza kati olwo kuba avudde ku oxygen. Oba oli awo n'akyusa amaaso n'akola bw'atyo. Agenda atereera mpise n'okumpita. Mumenyedde n'eryenvu n'alyako eryenvu. Aliddeko ekitundu okakasa. Alidde eryenvu. Ekitundu akiridde yakimazeewo. Bikira Maria nnyabo Mukama yeebale Yesu Maria Yosefu. Obulamu bugenda buddo. Nkugirayo ekifaananyi kiri. Ekyokuzza obulamu. Kati oba oli awo ennaku 3 n'asituka 4 wiiki n'ava ku kitanda ne yeetwalako wammanju n'akomawo n'ogamba bannaye obulamu bukomyewo. Uganda eri ku mutendero ogwo ogw'obutabaamu bulamu. Naye nga assurance eriwo Katonda yennyini yayogera ngenda kuddiza obulamu. Naye ate olina n'ebiwundu. Kati Uganda yagwa ku accidenti. Uganda yabaaki okuba nga terina bulamu ate ng'erina ebiwundu. Amasomero gajjudde ebiwundu naye mwe bannange Uganda y'enkya eri kaali. Abaana b'eka bale Lusolooza kye bakoze essomero Abakiga b'e Lusolooza mwebale kukuza abaana bulungi. Eyo Uganda y'enkya ezzaamu amaanyi. N'embalala wano nalabako Abantale nabo ne banzizaamu amaanyi. Juzi nendaba bana ab'Ennakawa baganye okukola ebigezo ffenna tetugenda kukola. Lwaki mugoba bannaffe nenziramu amaanyi. Uganda y'enkya era kale. Abaana bamanyi okwerwana bakutte omubbi. Ate omubbi ku poliisi ekolagana n'ababbi. Administration y'essomero neerabika ekolagana n'ababbi. Abaana bo ne bamubonereza. Ate bana bayingiza essomero lyonna ne balyokya ne bali bayindabirwamu. Eyo Uganda y'enkya emala. Awo kyekyo. Bwe tutambulira awo Uganda ejja kwenunula. Mmwe bwe munaatuula ne mulemererwa. Lusolooza waliyo abazibu. Mweno Musa. Wulira, Uganda terina bulamu naye erina n'ebiwundu. Tekoma bukomi ku kubanga ndwadde naye erina n'ebiwundu. Naye Katonda waffe atusuubiza byonna agenda bikolako. Amasomero kiwundu. Enguudo zirimu ebiwundu. Amalwaliro temuli bulamu. Entebe eddwaliro eriddiridde Museveni eddagala balitereka mu ttooyi. Entebe eddagala balitereka mu ttooyi. Era balondawo ttooyi emu ne bagiziba ne basobola okuterekangamu ebikozesebwa okulongoosa abalwadde n'eddagala ly'eddwaliro.
YouTube mwefuge. Gera mukama kubanga bakuyise eyagobebwa nga boogera nti ye Sayuuni omuntu yenna gw'ataanoonya. Bayibuli egambye bakuyise eyagobebwa era omuntu yenna gw'ataanoonya. Ekintu kye bayita mbu tuwalampa abantu abakulu, tuwalampa bakitaffe mu Katonda, tuwalampa bakabaka. No, tugamba waliwo abatwewaanirako nti Sayuuni tewali yamunoonya. Sayuuni yasuulibwa nti Buganda omusajja ajja n'abatiisa nti siddamu okuwulira omuntu agamba nti fenga Abaganda. Ne wabulawo omuntu asituka okunoonya Buganda. Ne mutandika n'okwewayiriza nga bwe muli Abanyarwanda. Ne mutandika okwewayiriza simanyi nga bwe muli Abanyoro. Naye n'Abanyoro bwe baba Bunyoro tebaagala kukkiriza nti nno Banyoro. Buli omu yeekukuutirizako simanyi nga jjajja wa wakojja wa ssengaawe bwe yali Omunyarwanda. Anti munnaye ndi Munyarwanda. Naye nga yenna mulungi bw'ati yenna omuyiwako amazzi n'oganywa mbu Munyarwanda. Waliwo Omunyarwanda omulungi? Abanyarwanda balabira ku binnyo ebifulumye. Abanyarwanda balabira ku gagulu agatalina sheepu. Bali awo baakulanga ebintuntu. Balina agabuno gaddugavu. Bonna bali awo bakolimire. N'osanga akaana k'abandi kawala kaganda konna kawala kakyoli si buno nako kewaayiriza. Nze ndi Munyarwanda. Twala eri mmwe kubanga Sayuuni yasuulibwa ne watabaawo amunoonya. Bayibuli egambye wasuulibwa tewaliwo na muntu ayinza kuvaayo anoonye Buganda. Tewali muntu ayinza kuvaayo gamba nti ffe ng'Abasoga kubanga baabaleetera okusuula. Sayuuni n'asuulibwa ne watabaawo amunoonya. Ekyo kikafuuwe tekigenda kuddamu kubeerawo. Mukama kyava agamba Sayuuni agenda kuddamu obulamu. Paaro of Africa egenda kuddawo ebeere paaro kubanga ne bw'ogirinyirira era esigala paaro. Uganda ewomogose esinga Rwanda gye mwatuuma California of Africa. Simanyi New York of Africa, simanyi California. Uganda ewomogose ebituli. Uganda ewomogose ebituli esigala esinga Rwanda. Uganda etalina bulamu esinga Rwanda. Uganda erina ebiwundu esinga Rwanda. Y'ensonga lwaki njagala tubale bannayuganda bameka abali e Rwanda, bannayuganda abali tipiko abali e Rwanda n'Abanyarwanda bameka abali e Uganda. Uganda ebasinga. Uganda ebasinga. Naye yasuulibwa nammwe ne mutandika ojeegaana. Kale nze ndi Muganda. Nze ng'Omuganda. Tulabe. Kubanga balowooleza ddala Museveni okubajjako eggwanga yasooka kubeetamya ggwanga lyammwe. N'agamba Omuganda alina enkwe. Simanyi Omuganda mubbe. Simanyi Omuganda mukumpanya. Omuganda kati notandika okudistancinga away from kuba bwonna oyogera nti noli Muganda tojja kukola transaction na muntu. Alekeyo. Gwe wakola application okuba Omuganda. Museveni abateeka mu ddinaayo. Bw'ati bw'ayogera Mukama Uganda ekomawo kati Sayuuni akomawo. Kubanga baagisuula ne balowooza nti esuuliddwa era tewaliyo n'aginoonya.
olw'ekumi-n'omunaana bw'ati bw'ayogera Mukama nti laba ndikyusa nate obusibe bwa weema za Yakobo era ndisaasira ennyumba ze n'ekibuga kirizimbibwa ku kifunvu kyakyo. Bayibuli egambye Mukama agenda kukyusa obusibe bwaffe. Ennyumba zaffe ze baamenya edda zaabanga weema. Ennyumba zaffe ziddewo n'ekitiibwa kikomewo naye n'ekibuga kye bawomoggodde kiddewo ku kasozi kaakyo. Eyavvunula yakiyita kifunvu. Olusozi lwe bayita Kampala luddewo. Olusozi lwe bayita Mengo obuyinza bwalwo bukomewo. Ekkanisa olusozi ekkanisa Mukama yagamba Yoswa ne Musa bwe mutuukanga muzimbe ku busozi. Muzimbe ebibuga ku nsozi ku busozi. Buli muntu addukirenga omwo. Ku busozi amakanisa gamenyeddwa ng'oliraba kkanisa naye nga babbi be balimu. Bayibuli egambye byonna bw'aba akomyawo obulamu byonna bikomyawo olumu. N'enguudo n'ekibuga n'abantu n'amayumba weema z'abajjajjammwe zikomewo. Naye si kyekyo kyokka esembayo ng'egamba bweti. N'olubiri lulisigalawo ng'engeri yaalwo bw'eri. N'olubiri lugenda kusigalawo. Olwaleero ndabyeko omusajja eyakaabye ng'atuuse ku lubiri lwa Kimera. Olusozi lwa Kimera eyameza Buganda. Ng'abayaaye baalumalawo. Balulyamu omusimbi. Akade n'abuuza basajja mmwe sente muzitwala wa Buganda Land Board. Mulimu mutabani. Mulimu omubano. Mayiga Munyarwanda ali mu ye topu wa Buganda Land Board. Uyu mwana Jjunju ne taata we yaziise ali mu Buganda Land Board mugendeyo mugerere akolawa. Nze nembeera nga ningo uyu mwana kweje emyaka nga taata wange Kabaka nalwala n'atuuka ku ekyo ng'ensema nti ndi mulangira taata n'atuuka ku ekyo ne bamala mutwala wa Museveni nimmu mubadde ki nzijirawo ne ngamba Buganda musituke taata afa kunyina nga yavuddeyo ku kitaawe yayogera ki bw'aba kitaawe yayogera ki oyo omwana mu mukebere omuwa Mukama ali kunze n'abeera bw'atyo Kabaka era ky'ova olaba Mayiga gye yali ng'atutwala oli omusajja muzadde alina abaana be temusobola kumwagala singa baana be okutuusa lwe namugamba Mayiga abaana bamulabanga taata fuuyo Kabaka ffe tulwanira Kabaka si taata naye n'abeera nga taata wange nkugambye nawulira buwulizi lugambo oli yampeereza message nga ntiisatiisa kitaawo ngenda mutta nadduka emisinde okugenda ebuwama nentegeeza ensi nti abange afande Katongola alyanda ataaka ne muleeta mu mawulire kale nti ali wali yeeniigiinira nga seddume w'embuuzi tewali amugambako ali ku kyalo atambula bw'ati yamalayo abakyala abamalayo si be batambula bwe nomubuuza omukono gwabadde ki nnyabo afande Katongole naye omwana taata we nkugambye omwana taata we yalwala omwana n'asirika ku nnyina nga yavuddeyo n'ayogera n'Olunyarwanda baalya Sayuni ne balowooza bagibulizaayo wulira tugenze mu Isaaya 62 tuli ku Sayuni part of Africa Sayuni yaffe tugenze mu Isaaya 62 nali nsomesezaawo ko
naye wamaze ne wakomawo era gwesibo nawe weggulawo what's wrong with you bube tuyagala likayo nze neesomerewo nkubirema maybe neasomewo ono nkatiisatiisa nekagaana okuggulawo Isaya 62 ulira bulungi